ekyo si kituufu because number one bano leero betu promoting omwana yajja bwe bakugamba nti we need cashiers, we need managers, we need administrators. When you come kiringanga okugenda ku ssomero, bw'ogenda ku ssomero ne bakugirayo empapula. You look at the Archimedes principle. Archimedes principle, you don't know whether you know it. You don't know it. Kati bakusomesa ekintu kirala. The environment at working place is different from the classroom environment. Osegeera beba tusomesa mu class tebirala nnyo muki ku bintu bino ebiri wabweru. Kati bobera wabweru olina okumakinga sure nti beba kusomesa biteke mu nkola. Naye challenges zogenda kusisinkana wano. You don't need to give up. Or you know standing ng'omuntu olabe nti you beat the challenges to achieve the best in life. You understand? Teriyo omulimu gwe tusuubiza abantu ate tagafuna. Leero to promote abamu ngaba manager, ba cashier, ba receptionist, they are going to work in different branches. Ngabo obirabye. So tugezako nafu kola ekyetaagisa. We may not be the best, naye nga tugezako nnyo okulaba ntukola ekituufu. Where sometimes things are not fine, tugezako okubalansinga ebitabo. Nze manager Kanu Arish, managing director wa Kanu, I mean wa Cairo Youth Investments Limited. Kanu Arish. Yes, sebo. Omusajja wa Arua. Linnya lyange nze mu kisalo kya Dipo. Nze mu kisalo kya Dipo linnya lyange. Nga ndi administrator w'ekitongole kimanyikiddwa nga Cairo Youth Investments Limited, ekitongole eky'abavubuka. Nga mpulumitingiddwa olwaleero nga manager mu kitongole. Mbaddewo buli mu mbeera yonna challenge zonna nziyiseemu, naye ekinyambye okutuuka ku eno level gye ndiko obadde bugumiikiriza na kuwuliriza na kuteekesa ebibadde biŋŋambiddwa mu nkola. So byonna bibeerawo, ebigambo bibeerawo, challenge zibeerawo, naye kiva eri gwe omuntu okubeera nga omanya ennaku ye yakujje mu kyalo n'okubeera nga omanya wajjolaga mu maaso naye kyoyagala okubeera mu bulamu bw'ensi. So ebyo ebimu ku bintu ebinyambyeko okubeera nga nsobola okubeera nga ntuuka ku level. Nange nabaddeko olunaku olumu nga webatugamba nti batulimba biki naye ate era nemala nzijukira nti byonna ebyogerwa tewali muntu yenna yenna ayogera nga yanzija mu kyalo. Nemanya nti nejjayo zeeka kati byensonga lwaki nasalawo neŋŋamba kankole ekijja kigese oba olaba mpangudde olunaku olwaleero ekitongole kye. Ebizibu byo bibeerawo katugeze ng'enkuba nga okuyita mu mbeera kuvumwa akaso bakuyisaamu amaaso bakuyita bambega ebiseera ebimu nga bolaba nti tukwata ebintu n'ennyambala yaffe nga wakutunuulira ennyambala gy'oyambaddemu tekwatagana n'ebintu by'oba ositudde. Kati nakwekengerera abamu babadduka abamu ne babayita bambega kale abamu ne babasibako emisango egimu naye ne webeeramu nga gwe omuntu n'ofafaagana n'onyonyola omuntu abamu nakkiriza omu n'atakkiriza. So ebizibu bibeera bingi mu firi gye tuba tuyitira ngafe abantu okumatiza omuntu. Embeera gye tuyitamu lubeera lulimi lwa bizinesi nga tukozesa amateeka g'ebitongole oba sisitemu y'ekitongole okugiteekesa mu nkola. Onyonyola omuntu osobola n'omubula gy'ova naki ky'oli mu kukola ne muteesaganya ne mukkaanya buli omu n'awulizaganya munne. Yes. So abantu okugamba nti tutambula nga tetulidde oba oli awo kiyinza okubeerawo naye nga si mu kampani yaffe because kampani ezitunda ebintu bino nyingi si Cairo yokka naye buli kampani eba n'embeera zaayo naye nze yaffe sobola kugyogerako because tolina osobola kubeera mu kitundu nga obulamu tebutambula, wasobola mu kubeera mu kitundu nga tolya n'owangaaliramu. So ewaffe gye tubadde abaana balya otegera bulungi sina kulya kuka era babaamu n'akasente akamu era sikyangu kusanga mwana wa Cairo ng'ali mu kukaaba mboziko nga si wa Cairo. Ebisoomooza bantu kutwekengeera olw'ennyamba gye twambalamu ne bakuvuma ne bakuyisaamu amaaso kale ne bakulaba nga bambega ba gavumenti ne bakuyita omubbi nti oba oze kubega ky'onabba ekiro oze kubega emisana ekiro okomewo obbe. Ebimu ku bisoomooza ebisinza okubeera eby'amaanyi mu fiimu.
government kyetugisaba okutuyambako tusaba etuyambeko nga mu nsonga z'abantu okutwekengeera just etwongere muko security abantu basobole okubeera nga tebatwekengeera so that tusobole okubeera nga tukulankulanya obulamu bwaffe nga tukyusa obulamu because twetaaga okubeera obulungi naye tulinawe tugenda kubeera bulungi nga embeera gye tulimu abantu batwekengeera nnyo n'olwekyo tusaba gavumenti ebeere nga ebaako n'embeera gye tuteekerawoko nga yo tusobole okubeera nga tukola engendo zaffe oba tutambuza emirimu gyaffe bulungi tubeeko we tutuuka. Yes, nze Mukisa Richard Po. Field simazeemu ebbanga ddene just tubadde bugumiikiriza bwange akaseera kabadde katono okutunda era kubaddemu okutunda ennyo naye nga sinza abadde asinga okutunda because business yakutunda just okutunda kujja by emergency ekibadde kindeetera okutunda ennyo okuteekamu amaanyi nti mbeere wanjawulo okubalala ekibadde kindeetera okubeera nga ntunda nteekamu amaanyi naye okutunda si y'ensonga. Nze Mukisa Richard Po. Nze Namugwe Daphine navira Budaka. Nabiyingira oluvannyuma lw'okuba nga ndi waka nga ndaba TV nendaba akalango nga balanga emirimu nenfuna enamba nenkubako ne bambulira ebyetaagisa nenjoyininga. Field ebbanga lye ndimazeeko si linene. Ebizibu bye tusanga kale abantu abamu emirimu gye tukola baba balowooza tukola kitubonaabona like emirimu gye tukola ffe tu delivaringa service tukola deliveries mu bintu ebyenjawulo. Emirimu gye tukola nga bwe bagamba nti kampani ediringira mu general merchandise so tetulina specific merchandise nti yono naye ekintu kyonna ekibeerawo nga kitambuza business tuba tusobola okugenda nakyo. Abantu nga ogamba nti waliwo bosanga nga naddala abantu abasoma abategeerako asobola okugamba webalekula kuba kyoyitamu abakitegeera naye osanga ate omuntu ali obubi akumalamu amaanyi nti obonaabona naye nga talina kyamakulu kyasobola kukolera so bweba obuzibu bwetusanga nti abamu kyetukola baba balowooza tubonaabona naye ate ng'oba okikola ng'okyagala era ng'omanye ekirungi ekikirimu. Okugattoosa n'abavubuka b'osanga mu fiidi abagezaako kakwana naddala mu abaana abawala. Okutukwana kisinziira ku gwe ng'omuntu kuba abaana obuwala buli wamu bamukwanirawo n'oba oli mu ofiisi oli asobola okujja nakwanirawo oba boosi wo n'akozesa naye kisinziira ku gwe ng'omuntu oli fokasi kyenkana kiki ky'oyagala nga gw'omuntu so oba nga oli mu field omuntu asobola okujja n'akukwana naye gwe kiri gy'oli okukkiriza kuba batagenda kola ki kukaka. Gavumenti tuba tuwagala at least etusupportinge kuba gino emirimu gituyambyeko ngaffe abavubuka obumanyi abamu kuffe twandibadde oba nga kati ngaffe abawala emirimu gye tukola kwetunda abalenzi bubbi naye gituyambako tukumakuma otuyigiriza empisa ewamu n'okutuyigiriza okukola era gitufuula bize tetubeerawo nga tulirauze. Namugwe Daphine. Amanya n'eddoboozi nze Catherine Kusaasirana Nnyonjo okuva Ekkomeeyo ku Kizinga. Emirimu gino mandi awo ku TV ngera obimanyi nga oli idea waka tolina kyakola nolaba obulamu nga buscrollinga wansi nofunako enamba nenkubako bwekyo bwe najja mu kampuni eno. Mu field eno actually tewali specific period of time for the field kisinziira kyokola kyekirabibwa era kyekikujja mu field.
abatambuza ebintu oyinza obaonako okulamba nga temulinze abamu basanga bayasa ku mafubo enjala ebaluma abamu babalwadde mu mbeera ekyo mwemwenga mwemukola mutosabayivinga embeera yes kyeboogera sometimes kiba kituufu naye kisinzira mindset gy'olina ng'omuntu kuba omuntu wobeera nga oli determined nti baŋŋambye nti wajja nti oyagala mulimu naye okufuna omulimu olina okukola abcd which means bw'onoogenda mu field ng'oli focused togenda bulwa kyakulya kuba batuwa ebintu yes ne tubitwalayo mu field naye ku ebyo ebintu wobeera ng'oli serious ng'era kyonoonya okyagala tosaabulirwako kyakulya tosaabulirwako kyakunywa tulya bulungi bayizayo wobeera ng'oli determined n'ogenda mu restaurant oba nkoko osobola ogirya naye kisinziira ky'olina mu birowoozo ekyokusoomozebwa ekisookera ddala eri ku byantambula osobola okuba nga leero wagambye nti ngenda kukolerako oba Mbalala oba mu Mabira forest naye n'oba ng'olinamu ku transport wo emmotoka ezisinga like ab'etakisi tebaagala tutwala reason bagamba muffe tetuba na ssente ate ng'olusi oba okola ki olusi oba olinamu ku ssente then n'ekirala abantu abasinga kale bo bakirabanga okubonaabona ate ekitali kituufu kuba abantu bangi bafunyeemu anti kaakati kino ekintu oba nga tokiriimu kwolowooza naye omala kiyingiramu n'omanya ekituufu wangisebo nze kyenyiza okuwa omuvubuka ali anyoma omulimu wadde si guno si kirungi kunyooma mirimu kuba bw'onyooma omulimu trust me oba otandise okufuuka failure kuba kyoyagala tebugenda kukya buki okituukeko era omala kustrugling otandikira ku katono n'otuuka ku kinene gavumenti gavumenti nze kyenyinza ogisaba nga nze etuyambeko okugaziya kampuni zaffe for example esobola tuyamba netuteerangawoko ku ntambula kuba kyekintu ekisinga omenya abaana tyogamba nti abagenda okukolera ku luno oluguudo nga balina entambula ebatwala then baita ebyokulya byowe biri sijja byogerako byo gyebiri Katharine Kusaasira n'Ennyonjo erinnya lyange nze Lugobe Elijah era nga mu kitongole kimu kimanyiddwa nga bakiyita Kyle Youth Investments is a marketing company whereby it deals in marketing and sales departments. So far this is my first achievement in life. I've just achieved. I joined this company when I got the advert from the television whereby it was advertising for the job. But at first I didn't record it was true. But I went on, then I took a part. Then a number. Then the procedures. So far, like any other job, mubamu challenge. So far, nafunamu challenge mukusoka naye ngeri generally nti my background yalinga si eri awo ennungi nga background yange mbi naye nasobola okubanga ndaba opportunity omanyi bw'obanga olina opportunity gy'olabe mu kintu okyewaayo n'ogamba let me first try and see nange natryinga nankubadde nasanga kusoomozebwa badde nkusanga nga you can meet someone, approach someone n'omugamba I have this thing and this then ofunamu challenge naye okusinziira nti ng'omuntu omuwanguzi ng'omuntu ali focused and ali determined and ambitious kulemerako kulaba nga at least so far for now for today I've just achieved
So far, like here in our business, tuina negative and positive. Whereby you can't meet everybody, but in that training, them. It's you to understand the people who meetings and I'm learning these people. Whereby you have to associate with people about the negative and about the positive. Well, when you get up into sons of Muntunga about the ayogera bubi nena no muyiga no gamu ayogera bulugwe ina muhandling about olabanga omuguze ekintu neno sanga omutunga agenda kwanguyira neno omanyenti no kwanguyira ki ona nyanguyide natoli yita tanyanguyide mu bulamu bonna kusanga okusomozebwa nengo omuntu anatuka kubuwanguzi olina olemerako ku buli kimu kyokola kuba kukikubuwanguzi. So far the government nyinza kugigamba nti supporting the youth because this company bagitekawo ku supporting a youth kulaba nga eyambako abavubuka obange bawe emirimu nti naye ogenda ofuna omulimu soka no training abamu bakwita kubonaabona naye si kubonaabona kubeera oyinza osanga omuntu omwana nga omulaba anyirira nino nkubadde atwala ebintu oba akozesa merchandise kuba ebintu bya daily life kuba omuntu aba abyetaaga kuba buli ssaawa avubuka beeyongera abawasa abatandika obulamu baba beetaaga ezo products nze kyengamba ku government erabe nga organization weba evuddeyo ekitekemu alisi sako ekitekemu akasente ebe nga alisi ebuilding organization eyo genda mu maaso kuba bantu bangi nnyo abali mu byalo abatalina byakukola naye obanga abaana batuvuddeyo tugamba katutraininge for now but time naye nga tulina bitulubirira kubanga buli omu alinyira ku munne kwanze kati sawa zino tufise ki manager nezo zitane traininga mu office ne wabweru alimanyi ohandolinga abantu buli omu nemasazo omuntu nga ali negative obanga omuntu ayogera bubi sobola mu handolinga obulungi nemanya nti so omuyambako naye nafuuka nga ki afuuka nganzi erinnya nze Lugobe Elijah era nga mba mukono n'amagye banzaala. Niwagaba gift vila kabale ebitusanga mfiridi eriyo society abantu bamuwolerezaamu gye mutambuza ebiri bizibu ki ennyo abantu basanga mutyeyo kale ebizibu si bingi nnyo nga bwomanyi sometimes abantu waliwo bootuuka maybe ng'omuntu nga talina sente nga yenekugamba maybe you come next time then obumu oyinza sanga maybe ng'oba ogenze n'ebintu n'okomawo nabyo nga tokoze ki nga totunze babe kale olina egezaako nnyo olunaku olwa n'okola ki n'ofuba nnyo nti kirabike okoze ki otunzeeko. ate mpyataba naddala obudde obuleggulo mutera okudonda okuba mwagala munonageko bakamamu ekitutuuseeyo olweggulu kale sometimes waliwo bwogenda mu field kale n'otafuna bakasitoma bangi kale kusinza n'ebintu byoba ogenze nabyo naye nga kale kufuna entambula kibamu kizibu muko babe kale okuba nnyo nti maybe olonda kale entambula yonna okoleki ode kate nga tolina kola soyine kusula mu field azima soyine kureportinga ku office. naddala obudde olweggulu abaana mmwe ng'abaana abawala musanga abasajja ne babapaaza obudde bw'olweggulu okuba nga tolina sente zikutuusa waka embeera eyo eri etya mu bwannamu kale ffe ng'abawala omanyi kale ogenda mu field maybe kale otusangayo abasajja kulimbalimba kubya biki na biki kale ng'oba kale tuddayo maybe nga tokoze sente ofunayo omuntu n'omugamba munange badde ngenze ekola naye leero tebitambudde bulungi badde nsabako okoleki ontwaleko
ayinza kubuuza maybe obadde okomawa nakubuuza nakutwalako oba nakuwayo nga akatransport akasobola akutuusa gyoba kisinzira ng'omuntu ffe ng'abawala buli omu kale alina endowooza waliwo alaba nti maybe kwebaka n'omusajja maybe kale ng'amuweeyo ku kasente naye nga gwe ng'omuntu gw'olina ekola ki gw'olina kuba nga weefuka obola nti ekyo kikolera osobola agenda naye nze nze sobola akikola ati sinyimirira kuba obaziba ssaawa meka n'okola ki n'ofuna yakutwalako n'ogenda n'otuka ku ofiisi embeera eno gye mukoleramu gavumenti mugisaba ki ku mbeera gye mukoleramu ku mbeera gye tukoleramu kale si kujja nti embeera mbi nnyo kubanga ogenda sawa omulimu omukusooka kale nga osooka laba ka TV n'okuba ne bakugamba ebyokukola se ebyokujja nabyo na buli kimu then obooze bakunyonya nti olina ekisooka n'ogenda mu training nga omanyi kale nga ku ssomero ogenda kola omulimu nga tolina experience yonna ne basooka ne bakusomesa whereby okugenda mu field kwe kutuyambako ogaininga self confidence oyogera n'abantu abangi kugamba nti gwe nga n'oba oba ng'osinkanye omuntu omulala tosobola kumuta oba kusinga ebitabo oba omusinga ebitabo tosobola amuta kwogera naye niwagaba gift kuva kabaali Nzakiteng Betty ngombuze Nzakiteng Betty fiidi eno gisanze oti eri abantu era kusoboza kikamusinga osanga mu fiidi tewali nnyo biguuni ebisobozo biri awo naye nga kyonna kyekiri buli kimu otandikira n'akatono woyongerayo naye nga ebintu tewali mulimu omwangu tewali kintu ekyoyita nga kyoyagala funiramu nga zirinawo naye oteekamu ki kyetaagisa amaanyi gokka obuguuni n'omutima muteeka mu bizinesi buli kimu ojja kisobola ebintu bibabya okusaba gavumenti nze mbadde nsaba gavumenti just supporting us kubanga webanga gavumenti tetusupportinze okola bino era omulimu teguyinza obeerawo naye atusupportinge tusobole obajja bamikwano gyaffe abaganda baffe n'abalala bangi abaanakola ki abaanatujoyininga nabo balabeko ebirungi ebiri ku bizinesi eno tufuna bingi wabula kyetaagisa oteekako omutima gwokka buli kimu ojja kifuna Nzakiteng Betty. Yes. Leero abantu tugende kiki mu mbeera ente n'erinnya nammwe mulanga kigwe mukubiriza gavumenti ku baana bano abatambuza ebintu erinnya Dan Katarare mwogezi w'ekitongole kino specifically omulanga gwenyinza okuwa gavumenti egamba ffe tukikolako kino ekyokutraininga omuntu okukola because tutraininga muntu kye bayita okukola nga tusunulira obutendeke nga tetutunulidde bumanyirivu bwe muntu abeera professional wadde talina expertise nga si mukugu mu kintu naye nga mutendeke obutendeka tutunulira mpisa abantu balina karakita enkyamu omuntu asobola okuba nga alina masters degree naye nga karakita ye tesobola kumukkiriza ate ku manifestinga kiri kye yayiga kati ffe kyogola tufokasinga nnyo okutendeka omuntu field si ye training gye tukola wabula kye bakola nga tukyali mu training kuba fena gye tuyitidde president alina skilling hubs zatandiseewo naye zeetaaga ne nurturing omukozi work etiquette omuntu omukozi yeeyisa atya persistence resilience osanga omuntu tuli mu kiseera nga abantu batunulira nnyo legalities oluusi mateeka googera kime but there is what we call factuality ekintu ekiri factual regardless of oba human rights zoogera ki waliwo amateeka googera ki omuntu yeetaaga okumanya reality yekintu the reality is I need to have a blade on my table njagala kubanga alina ekyokulya so singa gavumenti
mu training zino skilling hubs zina universities zinachi abantu bavaayo nga ayize kye bayita okukola kyeki positivity. People are very negative. Omuntu ffe tulanga twagala bakozi, omukozi ajja ayagala sente naye nga ate that is far distant from what an employer wants. Omuntu kimanyi nti omuntu agenda okukola, they have a life to live. Naffe tukola ne tusasulwa tuba ekyatujja ewaka kunoonya kyakulya, tunoonya kubeera bulungi. But the truth is ate waliwo akuwa omulimu ye kyasinga okwetaaga. Ekyo kyetandisinza okutunuulira gavumenti bwe kiba kisoboka syllabus ezo ne bazinyigamu, omwana agenda okufuluma ng'ali far distant from the reality. Ayize okukola, yes, akimanyi naye nga bye bayize tebiri practical, tebiri applicable, nga babikutte nga robot. You know, a human being can't be like a robot. Nti bangambye nkwate wano omuntu, there is the art of work, there is the reality on the ground. Ebyo bye twetaaga government singa tuyamba abantu bonna, at least ne companies, ne private companies, is the training abantu okukola. By the way, nze wewabawo omuntu gwe saagala kukola naye is that person from government. They are after money. They have the worst attitude I've seen. So nsaba Mukama, nsaba government. Of course I pray that God can open the government's eyes, abantu ne bamanya kye bayita okukola. Okukola si kutuula butuuzi mu office. Waliwo ekiseera ekituuka nga you have to use yourself. Use your head, your arms, your what, okulaba nga oyakyevenga goals z'ekitongole. Oba Dan Kataraya ly'erinnya lyange. Ndi mwogezi w'ekitongole kino, Cairo Youth Investments Limited. Na program ez'enjawulo z'ensuubira nti zigenda kuleetera abantu essanyu erisingira ddala mu bulamu bwo olunaku olwaleero nga tutandika omwaka omupya. Nnaku zitambula ensi nnyo, so ngenda kusaba buli omu yenna kyanaaba alabye kiba kimugwanira, ekitamusanyusizza kijja kubanga kyekyo, kubanga Omuganda agamba you reap what you do, you did what? Not you reap what you see, no, you reap what you saw. So that is how it's going to be. Olunaku olwaleero sinze wa programu zonna mugenda kuzikiriza njogere ku bitono, wanabaawo ekyetaagisa okwongerezaako nja kwongerezaako. I remain Shibeke Dennis, Director Branches, Cairo Youth Investments Limited. Thank you. Muli balungi mu kusaasanya amalungi n'amaki, naye tusaba nga tonnaba kukola ky'oyagala kukola ofunanga omuntu omutuufu n'omubuuza naye bitambula bitya. Eri to the press, Cairo Youth Investments deals in a number of activities. Tuzimba mayumba, tupromoting ekintu kyonna kyolina tukipromotinga, nebanga ya shillings kakaaga naye tusobola kugamba tukirina miliyoni emu ate nga kitambula. Kampuni eno eyamba abavubuka mu ggwanga, namubalabo abavubuka beereere, naye when we operating we put adverts on different social media platforms, be it TikTok, TV, radio, amongst others. Tunoonya abakozi nga basobola kukola mu departments ez'enjawulo. We have finance, administration, human resource and so on. In these very departments tulina abakozi abanjawulo, bakashiya, bamanager, bareceptionist, badistributor, amongst other positions including sales personnel. When we are doing this work, go get local sales. In each department you go, worth 10 million, sometimes 2 million, sometimes 100,000, go with them, then you come back. Mulimu abagala nnyo obugago bw'abangu nakwata kubo nakolaki, forgetting that the future is brighter. If we were not patient with these guys, including our administrators here, ze nkubulira mazima abamu ffe
twalibadde nga tuli mu byalo bya njawulo naye twekumudde mu kibuga lwa mazima. And time comes abantu abemulaba mu field they are given promotions babakuza. We never came here to promote but to the media tugenda kufuna abantu babiri basatu tuba promoting mulabe nti bajja kuva mu eyo mbeera then badde ku level eno eyawakulu. Batandika olya kasente si nnyo tolya nnyo manya nakuyogaki omuganda agamba kolonga omuddu olyogaki ng'omwami. Tukolagane tulabe nti obwavu buno tubuvaamu mpolampola togenda buvaamu dugumu kitwala obudde it takes time to leave poverty. Obugagga abantu babufuna naye ng'abantu babeera n'obugumikiriza buyitirivu mwabasiramu mwabakkiririza mu Katonda mu Qur'an. Katonda atugamba mu Qur'an inna Allaha maswabirina ye ali wamu n'abalina obuki obugumikiriza. Therefore buli kimu bamanagers bamwe be bagamba mu offices z'enjawulo mubeere n'obugumikiriza. Allahumma amina. Embeera ejja kukola ki kutereera tozimba omutima nga munaafunye obuwanguzi. Musanyukire today it is him or her, tomorrow it will be. We are awarding certificates to different people. Enda kurecordinga oluyimba ne moyagala kurecordinga omuyimba asinga mu Firebase. I have the capacity to do so, okay? Nena kusponsoringa oyimbe. You have the talent. That's why later you egamba uncover the hidden what? Webale nnyo okubeera n'obugumikiriza okufuna bye weetaaga. Fasta Namakula Letitia Sebatambusa. Once you're here, tell us your name, they give you a certificate. Segawa Godfrey. Namakula Letitia, where are you? Fasta Namakula. Receive your certificate. Namakula. Yes, thank you. Samara Iran or Iran. Do we have Samara? Thank you. Fasta, come. Are you on the list? That will be sign for Mutemba Emma, Ben. Muna mukuru leko kubukaro na funya kasabu kudozo kwa mtima. Na Kenya Shamira. Oh, wow, thank you. Nakate Reste. Then Mujasi Robert. Mujasi. Tunulele. Natumanya Linet. Now, Chelsea, because of time, let this one address the certificates. You will read the names. Bosome Amanya, Moja Kuja certificate Musifuni. Because of time, just read the names. Natumanya Linet. You take a Mutua Jakuja for the certificate. Not now, sit there. Chitiwa Christine. Nanteza Ale. Musana Sophia. Musikareyo. Just when you get your name, you will come for the certificate. Nafuna Hanifa. Zawedi. 20 minutes of work. Neisaya kitambula ngo mutaka bofo tumuse na vetwatu na bali kola sente. Sasa oyesela puta. Mukisange erinnya lyo Richard. Mukisa aziyemo ya big best aziyemo wo name. Tambula ngo musajja we mukisange erinnya lyo mukisa. We bali kola mukisa kutomedde mwezi gonna we bali kola sente. Watako mungali kubanina yes we bali kola. Yes. The list. I take this opportunity to thank my team for keeping this company up to the standards. Tuze tukola tebibadde byangu naye because of your effort
we've worked together and things have come to where we are. When I was given the authority to run this company, natandika ne managers workshop for the management here. End of years after tubadde tuzikolera ku ambiance enkolagana n'ekiyimba muntu wange nnyo. We've been together for the last 20 years with the Chiyimba. Only that, due to some other factors, the Bara, some of you know what happened. But now we've seen Voxin Nansana. We have a number of people, senior trainers, our upcoming managers, our assistant manager. With the newly promoted managers, some of the managers are going to probation, and all the certificates, you will be getting certificates. We have got types of the organizations which the president